mbeera entandikiddewo akatambi k'entandise nako ntandise munnange wali abayimbi babadde bayitirivu nnyo omukulu Kabako munnange omuyimbi Kabako ojjukira nti nno 10 years of Kabako munnange ate kigenda kutokota kakati nno babadde wali munnange ate mu press conference bannaye freestyle zibadde zinyokeza abayimbi wali freestyle okosa ate ne music wali nga bali mu kweyiwayiwamuko wali kakati nno omuyimbi wuuno kingisa munnange agezezaako okuyimba oluyimba lwa Kabako wali ze sitani tonkema. Juga ntino oluyimba luno Sitani Tonkema mwana mulenzi ono Kabako yaluyimba wali n'omuyimbi Shiba Kalungi so nga ate nga nkuzizza munnange nkuzizza wali ku muyimbi Spice Diana ate munna omwana ali lubuto nedda nyirira bunyirize omuyimbi Spice Diana juga ntino ka pressure kabadde kangi nnyo munnange nga bamugamba otuwadde munnange ka baby juga ntino wabaddewo ko n'akatambi akabadde ka trading ennyo nga kalaga mwana mwalo ono Spice Diana nga wali olubuto naye Spice Diana avuddeyo ko n'agoinga wali crazy era mukana akatambi kolaba munnange wali ku ka pressure nga agoinga muko crazy nga agamba nti oba ali lubuto oba tali fanange naye nga bino byonna bitabudde kati ngenda sooka nkolekera akatambi kano naye making sure nti no subscribinga muganda wange kosate noklikinga nokusharinga ate mpozi n'ekyokulala nti no osobola munnange ate okusupportingako okufuna kamera twetaga kamera jamia tv munnange ate okubeera nga mbaweereza munnange ate video ate ezakabi waliwo na content ate whatsapp nina bingi nnyo byemplanninga mu maaso y'omuganda wange kasayo mukama katonda asobola bintu sako naye nga bwekiti ate bwekitambudde kasooka nkulekera akatambi kano ate nja kuba nkomawo bannange bamikwano kuno kunyirira temusala omugambo nti ate munna omwana ali lubuto nedda nyirira bunyirize ka glow kakunyirira kako temusalako omugambo omanyawo mwakulaawo enda mutanyirireko buli alanyirira mbu ali lubuto we are still young tukyali byana to tukyali bitoto